Gavumenti ngeri wamu ne Ministry y'ekikula ky'abantu n'abakozi etongoza akakiiko k'abasawo abakugu akatuumiddwa Medical Arbitration Board akagenda okutabaganya abakozi n'abakozesa nga bafunye obuvune ku mirimu gyabwe. Kakulemberwa Dr. Moses Chesro, omusawo w'amagumba ku ddwaliro ekkulu e Mulago, ng'omukolo gw'okutongoza akakiiko kano gubadde ku kitebe kya Ministry y'ekikula ky'abantu n'abakozi mu Kampala era nga kakakasiddwa Minisita omubeezi ow'ensonga z'abavubuka n'abaana Balaam Balgahara. Abakozesebwa bangi bafuna obuvune ku mirimu ne batamatira engeri gye basasulwamu oba ne bafuna obuvune ku mirimu ne batajjanjabwa. Kati eno board omulimu gwayo kwe kuyingira waawo neeraba nga etabaganya omukozi n'omukozesa. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule eno Dr. Grekibenge alambuludde ku bukulu bw'akakiiko kano eri abakozi n'abakozesa. Tukagonjoola ensonga zonna ezikwata ku bulamu bw'abakozi mu mbeera mwe bakolera bwe baba bafunye obulemu bwonna, bwe baba bafunye ekyo kyonna ekikosa obulamu bwabwe. Minisita Balaam ayozaayozezza abalondeddwa n'abasaba bakole emirimu gyabwe nga beetengerete. Nkubiriza board ekole emirimu gyayo nga yeetongodde nga terinaamu ab'ebyobufuzi kubakubira amasimu kubalagira, bakole nga bakola mirimu gyabwe. Kati nga gavumenti tweyama tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti ekigendererwa kya board eno kikolebwa bulungi. Ate abatwala kampuni ya MTN bakwasizza ab'essomero lya Lucky Kids Academy ebweyogerera emmotoka etambuza abayizi kapyata era nga ly'essomero erisoose okugiwangula mu kazannyo kaabwe aka Win School Fees. Bagibakwasiriza ku ssomero lyabwe bweyogerere wakati mu ssanyu. Jemima Chiruki akulira MTN Momo ategeezezza nti balubirira okuddukirira abazadde n'ab'amasomero olw'okubawagira okumala ebbanga. We've always wanted to do more for the people who use Momo. And we sat down and asked, what more can we do for the guardians, the parents who take... Asabye ab'amasomero okwongera okwenyigira mu kazannyo kano nga bagoberera ebikakwatako okuyita ku mikutu gya Vision Group gyonna. Supermarket, the fuel station, the Kafunda, everywhere. Because that's what we would love. We would love to see more payments happening on Momo. Mu kazannyo kano MTN yateekawo emmotoka zino nga zaakuweebwa amasomero nga Namukisa gakozesa Momo okusasula fiizi nga Fred Mukoka bw'annyonnyola. Essomero lyonna eribadde nga likozesa MTN Momo okusasula school fees lye ligenda okuba nga liyingira ate mu kalulu ako okulaba nga liwangula. Kubanga guno omukisa tegusangika ate era tegubeerangawo. Ffe mu Uganda ffe tusoose okufuna baani eno. We are the pioneers kantekemu ako. Bo abasomesa b'olulimi Oluswayiri mu ggwanga abeegattira mu kibiina Kiswahili Teachers Association bakuŋŋaanidde ku Yunivasite ekyambogo okusala entoto ku ngeri gye balina okwagalisamu bannansi olulimi luno okutandikira mu masomero. Bino byogeddwa Professor Elizabeth Kyazike, Dean w'abayizi ku Yunivasite ekyambogo bw'abadde omugenyi omukulu mu nsinkano y'abasomesa b'Oluswayiri esookedde ddala. And trying to keep and promote Swahili. Is not only a local language in Uganda or in East Africa, but it is global. Dr. Yusuf Rubuka annyonnyodde ku nsinkano eno n'ensonga lwaki basazeewo okusinkana abasomesa. Tuteekawo amakubo ag'okusomesa olulimi luno ku mutendera gwa CBC. To enhance them in methodology, content, and in form of portfolio. Ali Gumaho John Paul omu ku beetabye mu nsinkano eno asabye gavumenti okuwa abasomesa b'Oluswayiri emirimu. Tulabe nti ebibiina byaffe bino eby'Oluswayiri babissaamu akasente. Ate omukulu w'ekika ky'Engonge Omutaka Kisoro Kabogoza Mathias Muwanga akuutidde bazzukulu be okunyweza obumu era bakolaganire wamu n'ebika ebirala Buganda weeba yaakudda ku ntikko. Njagala okukubiriza abazzukulu ba Buganda bonna enkola eno gye tukoze ye yokka esobola okuyamba ebika okubeerawo
Omutaka Kisoro okwogera bino asinzidde ku kijjulo ekitegekeddwa abazzukulu be mu Kampala okusonda ensimbi nga beetegekera okuza olunaku lw'engonge mu nsi yonna olw'okubeerawo nga 27 omwezi ogwokutaano. Bazzukulu ba Kisoro basonze ensimbi ez'okuddukirira enteekateeka z'ekika ez'enjawulo era Katikkiro Ashi Kitandwe abasabye okukunga n'abataze. Mwenna mufube mubeereyo ate mwagala nnyo ebika byammwe ate naddala mmwe ab'engonge mwagale nnyo ekika kyammwe. Omwogezi w'ekika Muwanga Bernard alambuludde ku nteekateeka endala ze balina nga n'omuyimbi Daniel Kazibwe amanyiddwa ennyo nga Ragadi awaddeyo emitwalo 5. Tutambula era tetugenda kuggwamu maanyi mu mbeera yonna wabula okubakunga mwenna mutwegatteko mu nteekateeka zino. Ate oluvannyuma lw'akalulu ku mitendera egy'enjawulo okuggwa aba NRM Team Thara batandise okusomesa bannakibiina mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ku nkola ez'okulwanyisa obwavu n'okusitula embeera zaabwe. Omusomo gubadde Bukoto nga gwetabiddwako bannaddiini ab'ebyokwerinda era nga bakiise abatali bamu basomeseza ku mitendera egy'enjawulo omuli okwongera ku mutindo ku bye bakola n'okwegattira mu bibiina okusobola okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Ennyanja kisobokera ddala kasitobera ne space are doing the same business with value addition. Ronald Muhwezi omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo asabye bannayuganda okwefumitiriza ku mirembe egiteereddwawo gavumenti beekulaakulanye. Naye emirembe gikyaliwo eba mingi nnyo bisobola n'okumalako emirembe kizibu okutegeera sayansi eri mu mirembe. I want to assure you, Pastor Mbabazi, we are behind you. Bano basabye okuteeka ebyobufuzi ebbali wabula essira baliteeke kulaba nga bejja mu bwavu ng'akulidde mu nteekateeka eno Robert Mbabazi mbwalambulula. Pray God for more wisdom and support and also to show people what you have achieved through developing mobilization.